gye buvuddeko Obwakabaka bwaddukira mu kkooti enkulu etawulula emisango gy'engasse nga bwagala eyimiriza ebiragiro 16 Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja bye yawanga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Mu biragiro bino mwalimu okusazaamu ekyapa kya Kabaka eky'ettaka ly'ekaazi okuggyawo ekitongole ky'Obwakabaka eky'eby'ettaka ki Buganda Land Board n'ebirala. Tandagira Commissioner of Land Regulation asazeemu transactions z'eby'ettaka zonna ezakolebwa Buganda Land Board Limited kubanga zakolebwa nga Buganda Land Board Limited eriwo eri private. Ebiragiro bino Minisita Mayanja yabiwera ku ttaka ly'ekaazi kyokka nga mu kugenda ku ttaka lino Obwakabaka tebwategeezebwako. Ettaka ly'ekaazi liweza yiika 120 nga lye limu ku mayiro za Kabaka 305 okusinziira ku Minisita w'eby'ettaka ebizimbe n'amayumba Oweekitiibwa David Frederick Kisitumpanga. Obwakabaka bwaddukira mu kkooti ne busaba ebiragiro bino okuyimirizibwa obunambiro kyokka kkooti yali tennawa nsala yaayo ne batandika okusenda n'okkolera emirimu ku ttaka lino. Tubadde tukyalinda omusango guno gusalibwe. Abantu abasinziira mu biragiro bya Mayanja bengambye abo baagala okutwala ettaka lino mu Bankwetu ne batandika okugenda ku ttaka lino nga balisenda nga baagala okulizimbako. N'olwekyo Obwakabaka engeri gye butambulira mu mateeka ne tudduka Zambwa ne tugenda mu kkooti ne tusaba Abangereza kye bayita injunction. Omulamuzi wa kkooti enkulu Teko olunaku olw'eggulo yawadde ekiragiro obutagezaako okusaba biragiro bino mu nkola. Kkooti olwaleero eyimirizza ekigambo kyonna ekikwatagana n'okukola ku biragiro bya Sam Mayanja Minisita okutuusa nga kkooti ebyetegereza n'etuwa ensala ey'enkomeredde ng'ewuliriza buli omu. Oweekitiibwa Mpanga ayongedde okukaatiriza nti ettaka ly'ekaazi Block 273 Ploti 5 lya Bwakabaka. Kkooti ewulidde omusango gwaffe mu budde n'etuwa ensala gye tulaba nga yeesaanidde era tulowoozezza nti kikulu abantu bakitegeere nti ettaka lya kaazi lya Bwakabaka. Ekyo kyasalibwawo dda, tekisalibwawo leero, kyasalibwawo dda. Obwakabaka busabye bonna bekikwatako okussa ekiragiro kya kkooti mu nkola n'abantu abalisaalimbirako balekeraawo. Tusaba abo bonna bekikwatako ab'ebitongole ebikuumaddembe ebikwasisa amateeka bateeke ensala ya kkooti eno mu nkola, bakuume ettaka lino nga naffe bwe tulikuuma. Era baweze okuluma n'ogwengulo okutaasa ettaka lya Kabaka eribbibwa. Tujja kulwana bukubirire engabo tujja girumisa mannyo tulabe nga ettaka lya Kabaka tulikuuma. Ettaka lya Kabaka lya Bwakabaka. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.